Omulangira Sunna oluvannyuma lw'okugoba mu bitundu eby'eggulu era ng'ono yali agenze okusinkana omukulu Salimu Sale bw'atyo n'amufubutula. Omulangira Sunna olunaku olwaleero ate avuddeyo n'ayimba akayimba nga yeetondera omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi awamu n'abantu bonna be yasobya ng'alowooza bano abaali bamutuma balina ekyenjawulo kye baali bamuleetedde. Muganda wange, mukwano gwange, twongera bajjukiza n'obategeeza nti President-elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yabagamba nti mujja kukiwulira naye na bano tebakiwulira buwulizi wabula batandise okukirozaako. Olaba Omulangira Sunna ajja ayogereko ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi omanya nti kaweddemu era omanya nti tusimbudde era omanya nti kakati ensonga efuukidde ddala ey'enjawulo. Twongera obajjukiza n'obategeeza baganda baffe mikwano gyaffe nti ffe tukyali kimu era tufuba okulaba nga tambuza eggwanga lyaffe nga ligendera ddala mu maaso. Tulina okukkiriza nti His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ku lwa Bannayuganda n'eggwanga lyaffe ffenna tufuba okulaba nga Uganda yaffe etambulira ddala nga bw'erina okutambula. Era twongera obajjukiza n'obategeeza Uganda eyawamu ye Uganda Bannayuganda gye batunuulidde era gye batutte mu maaso. So Mulangira Sunna lowooza okitegedde. Jokes aside, ey'omuzannyo tubiteeke ebbali. Gw'Omulangira Sunna namwe mwenna abayimbi nga tuzimbye amazima, Salimu Sale yabalabisizza nnyo. Sunna baakulabisizza nnyo. Abayimbi muli basiru temutegeera. Ate kye kisinza okubassa mululu. Naye baani abakulembeddemu ekintu ky'omululu kino? Y'oli omulwadde wa Lakizale. Be basinza otomeza abayimbi. Omulwadde wa Lakizale oyo ne kiri kitabani kya gundi be basinza okwonoona industry eyo okubeera nga bagifuula ey'ababeegaazi. Ne kana akasajja k'ebiguuna mwe musinza okwonoonera ddala industry eyo. Muvaawo nga mwekwasa Kyagulanyi nti Kyagulanyi yayonoona industry. Olw'okubanga mmwe temulabira wala mwe mulinga mbizzi. Embizzi kye kisolo ekiri obwana bwakyo. Embizzi kye kisolo ky'owa emmere okitegeera ne kirya yonna ne kigimalawo ne kitasobola kumanya nti naye mu ssaawa eziddako nnyinza okwetaaga emmere eno. Embizzi kye kisolo ky'owa emmere ne kigipamamu n'amazzi naye ate nga kijja kugyetaaga kigirye. Be bayimbi mmwe. Naye ate osanga embuzi n'ente birya ne birekawo, enjala weeruma bikomawo ne birya. Obakisegeera, naye bayimbi mmwe muli basiru temutegeera. Mulina omululu. Lwaki nkozeseza statement eri ku kisolo ky'embizzi? Mulabira wano kumpi. Okitegeera, olw'okuba mukimanya abasajja abo balina ssente z'eggwanga be bazirina. Akasajja kabagamba Kyagulanyi abagamba omukulembeze omwe n'abagana naye mmwe baleme bakozesa kubeera nga babawaayo kubafuula basabiriza. Mwayomba ne mumuvuma kye mutaavuma musajja oyo tekiriiyo. Olwaleero ki ekiriwo? Omusajja yabagamba nze nkimanyi temunjagala ge mazima. N'abagamba kye muba mukola mufune muyimbi munnaffe wuuyo ani Silver Kyagulanyi agende atunule mu tteeka ery'e Nigeria erya copyright. Baleme bafuula basabiriza. Naye obusirusiru wammwe olw'okubanga mumanya abasajja bali be balina ssente. Mwalemu okukwata Bobi Wine kyabagambye olw'okuba mulina akasajja ku mutima temutegeera. Okitegeera? Mwalemu okukwata Kyagulanyi kyabagambye mugende Silver Kyagulanyi mukole etteeka erigenda obbayamba ne mugende wa Salimu Sale olw'okubanga yalina ssente ez'amangu. Kyembagambye nga ntandika nti embizzi kye kisolo ekiri abaana baakyo. Embizzi kye kisolo ekiri emmere ne kigipamamu nga kijja kugyetaaga kigirye. Embizzi kye kisolo muli mbizzi temutegeera.
temulengerera wala naye ng'omusajja kye yabagamba kyaye kituufu nti essaawa zino singa copyright law yafuluma nadda nti wandiridde ku ssente zo ez'entuuyo zo ne bwe wandifudde ssente zandiyambye famire n'abaana bo naye essaawa zino muli ggulu mukuba bibatu musimba nseke kubanga mwetaaga ki ssente za kubayisawo ku Christmas. Omusajja omukulu alina famire ne bakuyisaamu amaaso batyo n'osigala nga weesinisa ebinnyo n'oddayo n'otuula mu ntebe okulagira ddala nti oli masiikiini sali musaye ne woononvuma ate nkole ki muli bimasiikiini mwenna bebekulu Kenzo kabere kamiliyoni mwenna muli bamasiikiini myaka 2 oyimba ne tosobola nakwejjanjaba myaka 2 oyimba tosobola kwejjanjaba mwenna muli bimasiikiini muli mbizzi mwenna babalabisiza babawewudde mwenna muli mbizzi kabeera gadi muli mbizzi nodda olaga gino yambala ebigoye biringa amakutiya biringa ekutiya zino eŋŋanda temulina magezi industry mujukubye ekigo kusabiriza olina famire suuna omusajja nakuyisaamu amaso kwa tekuba ogende naye tasobola genda alina biruzi ez'okusasula mu hotero gy'abadde asula yeggulu ne muddira talenti yammwe ne mugikwasa omusajja omubbi omunyaguluzi omukwata mundu naye ng'omusajja yabagamba muddire talenti yammwe mugikwase muyimbi munnammwe agende atunule mu tteeka liri ne mumuzalawo ne muyisaamu amaaso esegede mwamuyisaamu amaaso nga mulaga nti musiru naye talenti mugikutte mugiwadde owobusigala owakayaga muli waliwe muyimba wali kayaga ke ate okumanya muli basiru basajja nebiyimbayimba bye muyimba tebabyagala tebabimanyi wanalera ku gravity omutujju wano we yatwala omusenyu ku bici y'omusajja ayagala kabampaane atuuka wano egundiwa ekololo Museveni nga tamanyi gravity era yabuuza yaani oyo nekivaayo nga tebabamanyi n'agayimba gammwe tegabanyumira bo baagala kintu kimu kutaka liya zammwe baagala kintu kimu kubazikiza oli bamanyi kintu kimu kutta omukwata mundu sali musala nakola asawala yadde okuvamu ekitontome gye mugenda mufune copyright mululu mulina omululu n'obutalengerera wala basajja mwe mumaze ebbanga nga mwayimbayimba dda mwe baka miliyoni bebekulu mwe bakenzo naye temwetegekera sente zonna nga mwazikola nga mwazizamba malaya na bintu bitaliimu magezi ka miliyoni bebekulu kyekibaleebeesesa Bobi nga taleebeeta ate nga mwakolera mu biseera bye bimu sente mwazizamba kazi kuzikola mu bintu bitaliimu magezi mwe mukulembedde akabondo kabaleebeesi akasudde industry imwe you get nalaba Museveni nga tamanyi gravity okumanya tebagala biyimba bwe muyimba mu 2007 Paulo Kafeero yafa Uganda yonna nekungubaga ekibuga Kampala ne kinyogoga olwa Kafeero kati Museveni agenda okulaba waliwo ekisali kituufu mu ggwanga era amanyi bamuwambye n'omuwamba Museveni kwe kubuuza ki ekigenda mu maaso ne bamugamba nti Kafeero yafudde omuyimba mita Kafeero nti I remember n'awaayo n'amabugo naye tebitegeera ne Kafeero nga tamumanyi kati Museveni walemerwa okumanya Kafeero amanye mwe bawambizi abamanyeko ki akumanyeko ki gwe mbizi yalemwa omanya Kafeero amanye gwe embizi kikyakwagaza yakibalazi talina kyabiitaagako nakibagaye mu vidiyo yange yasoose mwalemwa okussa Bobi Wine wansi kuba gwe gwali omulimu mwalemwa you failed kati balaba ssente zaabwe bazookya bwe muleta bipulogulaamu ebyekisirusiru mwefuula abayimba okusuusuutamu ku luno nno oluseke omulangira Suuna oluseke walukubye mu matako
oluseka walukubye mu matako n'oseka y'amazzi gasali musale byo byakulaze byebyo mweweebuula omusajja omukulu mwabalina talenti zammwe mwandibadde mulya ku talenti zammwe abasajja bo beetaaga mmwe si mmwe mubeetaaga Kyagulanyi kibagamba ne muzalawa lwa nsonga mulooleza okumpi kino njagala nkibagambe mwenna Munnayuganda abanda abasajja tebalina ssente abo banaku ebyaddala tandikira ku bali abeefuula abakali bakaguje Kenzo bonna banaku Kenzo kamiliyoni babebekulu bakulembedde ekibinja ky'abaleebeesi bonna banaku tebalina ssente banaku mubona bakwekaza banaku ebyaddala ng'omuntu ategeera tunulira Kenzo yali yeefudde simanyi banaboyi wa Uganda daba byalimu copyright gye yali abanja kasita bamuwamunya mutoolo nga biwedde teribaayo lwa nsonga muli basiru kweryamu nkwe kati ekibuuzo kiri nti kummwe ne Bobi Wine ani asudde industry ntimbeerawo okusabiriza ne kufuuka okusabiriza omusajja yaba atulidde ono aba yakavaawo oli najjo naba yakavaawo era akooye ne musabiriza kuva luli nalaba Museveni nga tamanyi gravity okumanya tebagala bimba be muyimba mu 2007 Paulo Kafeero yafa Uganda yonna nekungubaga ekibuga Kampala ne kinyogoga olwa Kafeero kati Museveni agenda okulaba waliwo ekisali kituufu mu ggwanga era amanyi bamuwambye n'omuwamba Museveni kwe kubuuza ki ekigenda mu maaso n'amugamba nti Kafeero yafudde muyimba mita Kafeero nti I remember n'awaayo n'amabugo naye tebitegeera ne Kafeero nga tamumanyi kati Museveni walemerwa okumanya Kafeero amanye mwe bawambizi abamanyeeko ki akumanyeeko ki gwe mbizi yalemwa omanya Kafeero amanye gwe mbizi kikyakwagaza bampaane atuuka wano egundiwa ekololo Museveni nga tamanyi gravity era yabuuza yaani oyo nekivaayo nga tebabamanyi n'agayimba gammwe tegabanyumira bo baagala kintu kimu kutta liya zammwe baagala kintu kimu kubazikiza oli bamanyi kintu kimu kutta omukwata mundu sali musala asawala yadde okuvaamu ekitontome gye mugenda mufune copyright mululu mulina omululu n'obutalengerera wala basajja mwe mumaze ebbanga nga mwayimbayimba dda mwe baka miliyoni bebekulu mwe bakenzo naye temwetegekera sente zonna nga mwazikola nga mwazizza mbamalaaya na bintu bitaliimu magezi ka miliyoni bebekulu kyekibaleebeesesa Bobi Wine nga taleebeeta ate nga mwakolera mu biseera bye bimu sente mwazizza mbakazi kuzikola mu bintu bitaliimu magezi mwe mukulembedde akabondo k'abaleebeesi akasudde industry imwe you get nalaba Museveni nga tamanyi gravity okumanya tebagala bimba be muyimba mu 2007 Paulo Kafeero yafa Uganda yonna nekungubaga ekibuga Kampala ne kinyogoga olwa Kafeero kati Museveni agenda okulaba waliwo ekisali kituufu mu ggwanga era amanyi bamuwambye n'omuwamba Museveni kwe kubuuza ki ekigenda mu maaso n'amugamba nti Kafeero yafudde muyimba mita Kafeero nti I remember n'awaayo n'amabugo naye tebitegeera ne Kafeero nga tamumanyi kati Museveni walemerwa okumanya Kafeero amanye mwe bawambizi abamanyeeko ki
Akumanyiiko okiggwe embizzi. Yalemwa omanya kafeero amanye gwe embizzi kikyakwagaza. Yakibalazi talina kyabiitaagako nakibagaye mu vidiyo yange yasoose mwalemwa okussa Bobi Wine wansi kuba gwe gwali omulimu mwalemwa. You failed. Kati balaba ssente zaabwe bazookya. Bwe muleta bipulogulaamu ebyekisirusiru mwefuula abayimba okusuusuutamu ku luno oluseke omulangira Ssuuna oluseke walukubye mu matako. Oluseke walukubye mu matako n'osekayo amazzi gasali musale byo bye yakulaze. Byebyo mweweebuula omusajja omukulu mwabalina talenti zammwe mwandibadde mulya ku talenti zammwe abasajja bo beetaaga mmwe si mmwe mubeetaaga. Kyakulanya kibagamba ne muzalawa lwa nsonga mulooleza okumpi. Kino njagala nkibagambe mwenna Munnayuganda abanda abasajja tebalina ssente abo banaku ebyaddala. Tandikira ku bali abeefuula abakabi bakaguje. Kenzo bonna banaku Kenzo Kamiliyoni babebekulu bakulembedde ekibinja ky'abaleebeesi bonna banaku tebalina ssente. Banaku mubona bakwekaza banaku ebyaddala. Gwe omuntu ategeera tunulira Kenzo yali yeefudde simanyi banaboyi wa Uganda daba byalimu. Copyright yali abanja kasaba mwamunya mutoolo nga biwedde.